Wizo maniza tabuse mwesonyiwa mukyala wange oba akubanze mpola mpola tujja kubanga byonna tubikutuusaako. Ate abayimbi bakuleetedde lisi y'abayimbi abasazeewo kubanga bayimbira NRM. Wano wokka ojja kubanga obifuna, nja kubanga nkutambuza mpola mpola tube nga tweyongerayo tumanye biki ebitambula waneno mu ggwanga Uganda. Ndi mukuza ye atabukidde plan dimulekwa lwafukamira ku mavivi wansi. Byonna waneno ojja kubanga obifuna. Ate byakagaba tabuse sinza agaba ssente muneesonyiwe bingi waneno gwe weyongera kubanga wekumidde ku Legit TV 256 nga wanoka wafunira amawulire ag'enjawulo era nkugamba bugambe nti gwe tuula butuuzi kalira nywera mbenga ndokutuusaako. Katutandike ne Wezo Manizo ne mukyala we Sandra Teta. Kakati waliwo akavidiyo akatambudde oba katambi nga Sandra Teta akuba Wezo era nno yamutimpudde oba amutimpudde. Wezo n'awoloma ng'omwana omuto n'atuuka n'okugamba nti bannange mu nnyambe kamiliyoni jangu onnyambe omukazi anzita. Kaakano kansooke nkakuwe no yantomero mulaba bampisa kamiliyoni mujja mu nnyambe mutwale munyarwanda. Banange mujja mu nnyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga kweyadde n'okugulu kwonye kokka. Omukazi musanze mukubo, omukazi kyankola, omukazi anzita. Bambi fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe. Aha, genda. Olabye ndoza kyendiko, kamyono olabye kyendiko. Kakatambi era jjukira abantu bavuddeyo ne bawa analysis. Abantu nga bagamba nti Wezo Manizo oba oli omukyalo yali muttira mu nnyumba. Jjukira wanene abadde yakava mu njega eri ey'okumutomera. Juzi waneno twamulaba ng'ali ku interview. Anzijukira bulungi eyo interview nagibawa era nagibaleetera wano nga Sandra Teta annyonnyola ng'agamba obufumbo naye obubwe bulinga obw'abalala bingi bye yannyonnyola naye twabadde tuli aweepo ate ntugakkano. Abantu bagezezzaako okwogera ku bintu bino. Tuwulire ono ye agambye atya. Mwe ndabika video kanene aka Sandra Teta. Sandra Teta zono Wezo Manizo tatajja kumutta abantu banene batabatereze. Wezo Manizo Sandra Teta tatajja kumutta. Ola Wezo atuse ne yekubira endulu Wezo Manizo ne yekubira lwanage omukazi agenda kunzita. Sandra Teta kiba kisusse lekera okuba Wezo Manizo wasoka munafuya kugulu kati omusibya ku migo. Kabiro kakabatekako na memukalabe no yantomero mulaba bampisa kamiliyoni mujja mu nnyambe mutwale munyarwanda. Banange mujja mu nnyambe omukazi yantomera tanzijanjabanga kweyadde n'okugulu kwonye kokka. Omukazi musanze mukubo, omukazi kyankola, omukazi anzita. Bambi fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe, Sandra fuluma ogende wammwe. Aha, genda. Olabye ndoza kyendiko, kamyono olabye kyendiko. Oza mubirabye wabula mwana tubadde tukyalimu ebyo. Buli omu yeebuuza yannange Wezo bajja muttira mu nnyumba. Wezo n'avaayo n'abategeeza n'abagamba nti mwesonyiwe mukyala wange mbu guli gwabadde munaanaasi gwabatuusizzaawo ndowooza bonna babadde banyweddemu sibanyaawo naye yagambye mwesonyiwe mukyala wange wamma Sandra Teta. Biibino abantu abaana bali mu kuzanya Roblox bali ama mutujjeeke mwa ze ndimo kukola bakubye ekifa bagigo ama Sandra Teta gwe tokosa bijanjalo komawo wama. Yes sir. babagambye wamma mubajjeeko ebimu.
ninga tuvuddeko eyo ono afulumizza elisiti y'abayimbi abavuddeyo okubanga bo oba oli abamu nga tubadde tukimanyi nti definitely balina okubeera ku sayidi eri naye nga abamu ndowooza mubadde mubuusabuusa nga mugamba naye nno aggyeyo lisiti yonna abagenda okubanga mbu bayimba ku campaigns za NRM. So wano abayimbi ebbanga limubawagidde bo bagamba twetaaga omukulembeze ono alika wadde yeepaatikako bwepaatisa entebe yali ya Bobi Wine. Bano bagamba bo beetaaga ono. Njagala ompulirize bulungi. Pay attention to details. Omuyimbi eyasoose era nga yascoutinze banne bamuyita Moses Salibebe Cool. Kino tekikwewuunyisa kuba ono azze ebbanga lyonna Museveni gwakuutira akadingidi. Azze ebbanga lyonna Museveni aweerera abaana be. Azze ebbanga lyonna Museveni ateeka career mu music industry ye. Azze ebbanga lyonna ne waba kuba traveling Museveni alina okukyapprovinga. Azze ebbanga lyonna okuva ku ono ali mu records 2. Ye muvubuka omulenzi oba omwana ow'obulenzi eyavayo n'agamba taata agenda wagira taata we. Kitaawe Bidandi newe yeesimba okuba president ye kuva dda yagaana omukuutira akadingidi oba omunoonyeza obululu n'agamba agenda wagira Museveni. Ne kitaawe yamuleeta mu duniya we yeesimbawo ono yagaana. Omusuubira ayinza okubeera ku saidi yaffe abanyigirizibwa. Kale nga bulijjo Moses Sali yakulembedde akakiiko akagenda okubanga kanyonyota sente z'omusolo mwezi musasula mu musolo bo beddaabirize bagende nti bakubire abantu endongo. Jjukira nkujjukiza nti NRM yategeera nti abantu batwalire music mu byalo. Bo batwalira music mu byalo olina ekifaananyi ky'osiiga nti oyagalwa kuba abantu music yabaleeta n'emmere nga kuddiremu abantu music yabaleeta food / soda / alcohol subconstitutive oba subjunction vodka walagi. Mu byalo ebiri eyo ewala ennyo NRM egulira omuntu wa wansi walagi asobola okumulonda. So abayimbi bo bategedde nti kati abantu babagulira emmere ne tubakuŋŋaanya wamu ne bakuba ekifaananyi nti laale ya Museveni yeeyo bajja kuwuddisa abantu abali emitala w'amayanja nti Museveni alina obuganzi ku ground. So Bebe Cool mu mazzi ate jjukire yakutte tenda escoutinga nti Bebe Cool yakutte enkasi escoutinga abantu bonna oba abayimbi bonna ye beyeewulira beyeesiga tebayinza munywa mulukwe. Muyimbi ki gwe yazzeemu okusika ku mukono? Jose Chameleone. Jose Chameleone namba 2. Naye ono mbadde mbasaba baleme kubeewuunyisa kuba ono alina ebbanja ate ebbanja ddene eri gavumenti yamusibira mu bbwa. Ono alina ebbanja olwa fayiro ze zina ze mumanyi singa abaagana obbakulya bajja kuzisumulula bazizze. Era alina ebbanja nti buli kizibu kyonna kyabadde ayitamu gavumenti emubeereddewo. Kumenyeka mukono nti gavumenti ng'emuteekamu ssente nti alwadde biki nti genda mu Amerika. Kati ono gavumenti y'emubanja. Actually wandiika ekigambo mbu all his body parts. All his body parts and organs ziri part of the state asset. Ono Museveni yamugula n'amala omugula n'addamu n'amugula buto nga yeerabidde nti yamugula. Era ekibadde kisembyeyo kye yaganda omugulako ke kataago ke bali bajjanjabe wazaawedde akataago kuba ako kaali kaakubwa nnyo walagi ne segereeti. Akataago walagi segereeti. Kamiiri ye namba 2 mu kugenda okunoonyeza Museveni akalulu. Bebe ye namba 1, Kamiiri ye namba 2. Wadde bakumenyera buli muyimbi n'ensonga lwaki alina okubeera mu NRM oba alina okuyimbira NRM. Abamu balina amabanja, abamu balina files nga babayambyeko kubanga bazituulira kwegamba ebintu bingi nnyo. It's a combination of many factors
tulina okuba nga tutegeera era bw'atyo naye bwagezezaako okuba nga alambulula lwaki abanga obuli abayimbi abamu tebandibaddeyo naye nti wakubanga balina ebizibu byabwe abamu balina amabanja so kibakakatako okuba nga ate abegatta ku sayidi eri. Mpola mpola nze nkugambye nti nja kuba nga nkutwaliriza era tujja kuba nga twetereza tumanya bitebe bitambula. Ate ye Plan D Mukoza eyali kubanga yavayo n'agamba nti Plan D Mulekwa yamulemerera n'amuta era takyamuyinako obuyinza era buli omu akola bibye era n'agamba nti okumusonyiwa yamusonyiwa naye n'ateekawo ka distance nti buli omu abeere bibye naye agamba nti ekintu ky'okufukaamirira ekyo nti weebuuzeemu singa omukulu wa Amin gwe yafukaamiridde singa yabadde mwavu yandibadde amufukaamirira nti nga bavumya abantu bangi ku mukitu ogwo ku intaneti okwo nti nga tabafukaamirira nga bonna nti lwakuba Amin alina ssente era agaba. Ekyo kyekintu ekisinze okuba nga kitulemeramu nti mbu abagagga olina kubawa special treat ate omwavu n'omulabanga kubanga nti wotunulamu omwana ono avumya abantu bangi ku intaneti okwo naye lwakuba nti amanyi mbu Amin alina ssente saawa yonna wayagala asobola kale waabeera nekiri asobola okugendayo n'amukaabirira era n'azimu ate already yali amuwaddeko obukadde obuwera naye ye nga ye Plan D Mukoza yabadde disappointed. Alabye Plan D Mulekwa ng'akubye vivi. Omugagga Amin nsonyiwa munnaye nsonyiwa neŋŋamba omugagga Amin amugamba wanvuma n'ovuma abantu bange nsonyiwa sigenda biddamu. Ebigambo ne bitandika e Kampala awo mwogera bambi mwogera ebigambo byafubutuse e Kampala awo. Sooka otuwe Plan D Mulekwa naye maama Plan D Mulekwa sibyangu kabidde yuli afukaamiridde omugagga yavuma omugagga yuli yavuma omugagga amufukaamiridde Junior afukamidde yavuma omugagga Junior wetonze wanga tojja kwetonda wangamba tojja kwetonda Junior Kasuku ye mujulizi mwana yetonze ssebo byo ye yetonze era ndowooza n'ajjawo ekyabaddewo kyonna kye yamuvuma nsuubira nti n'omugagga yakoze ki suubira nti n'omugagga yamusonyiye kubanga ndowooza oba oliawo kye yamugamba nti afukaamirira neetonde oba ye oli kennyini kyekyamuzze mu bwongo nti kanfukaamirire neetonde tomanya ajja kunsonyiwa so katusuubire nti bamaze okuba nga bakola ki nga bamusonyiwa. Ngeddeyo n'amawulire ag'enjawulo omukulu byakagaba avuddeyo n'agamba jjukira baamusabudde nnyo abaana baamuvumye abaana baamutabukidde ne bamwogerera amafuukule ebiwanvu n'ebimpi ebisongovu n'ebiri bitya naye avuddeyo n'abategeeza n'abagamba nti muneesonyiwe nze nganze byakagaba sigaba yadde n'olw'ekikumi kansooke mbatwaleyo tuwulire. iPod wene tugamba na nupu naye weri nga tugiwa bwe banatugamba nti negundi naye balina naye ate zinendala zino kubeera nabakiikize mu parliament nze nsimu nange sinze yayise olukungano nange bampise businga omugenyi nyagifunye nga bemulugunya zimanye bagende mu iPod kubanga iPod balina basunwe ne bajangulula zisi byange ebyo bya iPod abo bonna abamanyiddwa nti bali mu kibiina oba
umbrella ya iPod kusinzira kuteeka eririwo kati bebagenda kufuna ssente kati iPod yeyina otutegeeza nti ebibiina ebiri mu kago oba enkolagana ya iPod bye bino mubiwe ku ssente omanyi wadde wakyaliwo tugambe butakkiriziganya oba obutategeera bulungi kubanga kati etteeka omwezi gw'okutaano oba gw'omukaaga Parliament yakyusa etteeka negamba nti kakati abantu ebibiina by'obufuzi ebinaafunanga ssente kuva mu kakiiko mu gavumenti eziyita mu kakiiko k'ebyokulonda ng'ebiina abakiikize mu Parliament ebibiina birina okubeera n'enkolagana oba birina okubeera mu iPod birina okubeera nga byenyigidde mu bigendererwa n'ebikolwa bya iPod etteeka baalikyusa etteeka eryaliwo lyaligamba nti ebibiina byonna ebiina abakiikize mu Parliament binaafunanga essente kuva mu gavumenti nga ziyita mu kakiiko byokulonda ng'obungi bwa ssente businziira ku bamemba bammeka ekibiina mu Parliament naye kakati olw'okukyusa etteeka eri niwabeerawo obutategeera bulungi kati ssente zigenda ganyazibwa mu ngeri ki kakati lweggulo abapulezidenti ab'ebibiina by'obufuzi ebiri mu Parliament ebiri wansi w'omukago gwa iPod basisinkanye na president kubanga ye chairman wa NRM ati NRM eri mu iPod kati nange ne bampitanga omugenye kubanga nze nkulire sente nze controlling sente ezo kane bakanya system ebaddewo yebegendo mu maaso kine kyogamba nti sente mu biseera by'obululu esente zinaganyazibwanga mu kyenkanyi ekyo tukisoke tukireke tugondere system ebaddewo yo okugabanya sente kusinzira ku bungi bwa bamembo Parliament naye okujjako abagenda kufuna sente abo ebibiina byewaddeyo okubeera mu nkolagana ya iPod kati endongosiza muyokezeewo kati kutandika n'olwaleero singa tetubadde wano twandibadde tutandise obasaso naye kyemanyi kubanga sente tuba zinazo okumala kuva mu mwezi gw'omusanvu first quarter Minister of Finance yazituweereza nga tubadde tulindiridde batutegeeze ddala kati esente zino zigenda okuganyazibwamu mu ngeri ki naye kati twakitegedde era tugenda zibawa era abasinga bali bubi bagamba nange mutuwe sente tugenda mu za nomination tetulina sente kyamaani biki kati naffe tugamba sente sizaffe tesobola kukwata wadde nuseegi zonna tuzikwata netukolaki netuzibawa era tugenda zibawa omanyi waliwo batugambye nti bo baagala okusisi kubanga jukira nti ekifo kino abantu abakirizibwa kuyingira wano oyage candidate oba aspirant n'abawagizi n'emmotoka bbiri buli motoka erimu abantu abatasuka mu 10 tokitegeeza nti candidate ajja n'abantu nga 19 okuyingira wano naye nga balina abawagizi bangi nnyo abajja kusigalira eyo obawa kati ne bagamba waliwo bagambye twandyetaaze tusisinkane abawagizi baffe nga tuva kubanga this is a very important step okusunsulwamu kubeera presidential candidate si kintu kya bulijjo kintu kikulu naye kyebagamba bandyetaaze basisinkane abawagizi baabwe naye tubasaba eyo si campaign genda osinkane abantu bo obabuuzeeko kyokka naye togamba nti ze ntandise campaign kubanga tugambye nti campaign ziza kutandika ennaku 29 olwokubiri tugambye nti campaign tezisobola kutandika mpaka mumaze kola ki okukaanya okutuula mwena ng'aba candidates oba n'aba agents bamwe ne mukaanyiza nti tujja kola campaign ze tugenda zitambuza bwe tuti naye ekyo okubuuza ku bantu bamwe ekyo tetukiinaako si buvunaanyizibwa bwakakiiko k'ebyokulonda nedda eyo program ffe tetugiina mu nteekateeka yaffe naye abakandisi baagala kubuuza ku bantu baabwe baddembe okuggyako bagoberera amateeka kubanga tuyagenda ku luguudo n'okola olunyiriri lw'emmotoka n'abawagizi bo oba mutwalo oba 10 meka n'osiba ekkubo abantu abandyetaaze kukozesa ekkubo tebalina bayinza okukozesa ekkubo naye ekyo kati buvunaanyizibwa buli wakati aba candidates naba ebitongole byokwerinda oba law enforcement kubanga balina okolagana na law enforcement bagambe nti nyandyetaaze ngende ekifo kino ngende nsisikane abantu bange nga nyakava ku nomination venue
bandabe nti yes mmaliriza kati nyewaddeyo tutandika okukolaganira wamu tunoonya kalulu wonna mu ggwanga naye ezo puroguramu si yaffe akakiiko byokulonda nolwekyo ebitongole byokwerinda nabacandidates besootinge obwo bubaddi mubuze ku bbali bannaanyi ojje butereevu nga muna Uganda ddala ayagala kwekulembera eggwanga lyaffe ebyobubaddi sooka bize ku bbali kubanga okubeera pulezidenti w'eggwanga si kya bubaddi si kya mizannyo si kya kusanyusa abantu oyeetiika obuvunaanyizibwa bunene nnyo okulaba nti eggwanga lino olitwala ku ddaala bannayuganda gibasuubira eggwanga lyabwe okubeera naye ffe tubasaba nti mugondera amateeka ge tubawadde mugondera amateeka ga trafiki mugondera amateeka ga poliisi gebawa nti tambula bwoti bwe bakugamba kakati gujja kuyingirira wano era ndowooza abapoliisi bajja kulangirira makubo abagenda okuyingira bajja kuyitawa tetwagala abantu ate bafulume oli amaze kwewandiisa bw'abadde eyo atasinkane ani ekibinja kyoli agenda kwewandiisa tomanyi binaavaamu nabayo kibagenda obalaga nti bw'oba ojja eluweeza lubuwa ogenda kuyita ekkubo bweriti ate bw'oba ofuluma ng'oddayo ojja kuyita gondera ekyo naye ogamba anize njagala kuyita wano abawagizi bange mbalese egindi ab'ebitongole byokwerinda na poliisi bagenda kukolako nsonga nti waliwo abacandidates abamu abamu abagenda kwesimbawo bubo bagamba nti mugondere kino tebagala kigondera kubanga ekyo twabagamba kubanga twali mu biseera bya covid Minister of Health neteekako amateeka galina okugobererwa twewale obulwadde bwa covid okusaasaana naye abacandidates ne bagamba nze nja kugenda n'abantu 2,000 ekyambogo ate nga tubagamba nedda mujena baba baali bameka baba baali 5 sijjukira bulungi naye oli n'agamba nze njagenda n'abantu 2,000 yeye yatandise obateekateeka kati ab'ebitongole byokwerinda omugamba nti nedda ssebo tojja kugenda n'abantu 2,000 ogenda n'abantu nga electoral commission byakugambye kwe kumukwata ne bamuleetawa ku kyambogo naye mu kumyolagano okwo engato oba ne zibuukamu oba ne ziragawa kati ye n'agamba ngenda kutambula kigere ku nnyama ngende bampandiise naye ku mulundi guno linda ku mulundi guno tusuubira nti bassebo n'abanyabo abagenda kwesimbawo babadde bakikolako badde bakiyoyoota kyali kisiko yali nsiko njereere naye kati mu wiiki mubiwulidde bigambo si byange bigambo biva mu kamwa ke era nga nkujjukiza nti oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusako na woli wona wosinzidde sigala naffe tovaawo.